Ekibiina kimanyi ekibayita UCU. Ekibiina kibayita UCU sikimanyi sikiwulirangako. Yes, tubaniriza ku Traval Media. Leero tuzze kwogera ku UCU, olukiiko olwabaddewo ku Venom Club. Omukulu ono he attended the first meeting. N'olukiiko olwokubiri nalwo yalubaddemu. Twagala tumubuuze ebibuuzo y'ebintu yabirabye atya. Akakiiko kanaatukolera ke balonze ke tutaalonze nga ffe Abannayuganda. Yes, nga tetuneeyongerayo twagala twogere ku ba sponsor baffe abatuteekamu akasente Ziada Beauty Salon. Ebiseera ebisinga tusinziira wano mu salon ne twogera ku nsonga eziruma Abannayuganda, ne twogera ku nsonga Abannayuganda ze basobola okuyitamu ne beeyina engeri gye beeyongerako mu bulamu bwabwe bwewangaliramu wano mu Dubai. Bano ba Ziada bakafulu mu kukola enviiri ez'abakyala ne oba musajja ng'olina dread bazikolako. Oyagala kukola njala n'ebintu byonna ebyetagisa okwewunda perfume zibabirina wano ku Ziada Beauty Salon basangibwa Deira kumpi ne Union Metro Station. Namba yaabwe tugitaddewo wansi. Sebo mukulu tukwaniriza ku Traval Media omulundi omulala. Kale sebo nange nsanyusa okusi. Weyanjulira abantu. Amanya bampita kuzolanks kawandula bigambo musajja ateri atamu n'amasako mu Luganda ennyumba 10 okuva mbera nga security guard wakyala balinanya osere fraud bijibo kisanga munze yenze rasta ate kubya drug ate nga ndi musajja atamu akantu and some boy omwana wa mama 228 straight out adangala kawempe. Go watuka ndamu 228. Wali wangana. Wali wangana anko. Yes, olunaku olweggulo twabadde ku Venom Club. Yaman. Ensonga wazirabye zatambudde bulungi. Nzo okusinzira kunze. Bwolaba olukuŋŋaana olwasooka lwali mu vuyogo mungi. Nga gwe yatendinze enkiiko ebbiri. Olowooza ki ekyaleetera olukuŋŋaana olwasooka okubaamu vulugu ate olwokubiri ne lubeera successful? Ekisooka olukuŋŋaana olwasooka terwali ku mustawa. Omuwarabu akiyita mustawa. Oba terwali ku straight line. Okitegedde? So lwaki lwayiika lwansonga ekintu kyonna nga mutandika butandisi oba okitegeera kitera okugaana lwansonga ekisooka muba temweteeseteese kuneteekateeka eri kiriya. You understand? Nti tetwali organized oba tebaali organized abaali bategese ekintu ekyo. Kozi kino ekintu kyatandikawo kozi yatandika nga temanyikiddwa from nowhere. Wabula ntwagala tugitandikewo. Olinga yagala okukakasa nti nno bye twali tubagamba nti baapakuka byali bituufu. Okupakuka bayinza okuba baapakuka. Naye ate akabi kali mukulwa. Ebiseera bisinga buli woolowooza ng'ekintu okukikola tobalirira nnyo. Beera ng'omuntu ataasoma. Omuntu ataasoma aba atandika business tasooka kutuula wansi kugibala nnyo. Kubanga ye buli bw'obala ennyo business ekulema okukola because ogenda obalabala mu paani w'oli akoddira mu 1 2 3 oba toyita. Ogenda ate ku chapa ogenda nga toyita okwemekeza tokoze business. So ebiseera ebisinga bw'osalangawo okukola kintu kikole at least weetererezeyo mu maaso. So bwe twatandika kino ekintu kyali kyamangu kozi twakiwa abantu twagala kola kino n'abangu ago ne tusondayo miliyoni emu kakana nti enkya lukiiko kati twajja nti mwajjiramu n'abababironi. Onfuna bulungi olukiiko mu kutandika lwali kiriya era nga luli ku mulamwa n'olwokuba nti mwalimu abazze okuva eri nga bo baagala kulemesa be baateekawo embeera y'okulaba nga olukiiko lukola ki luyiika. Kati bwe muddayo waka musooka ne mubuuza what the problem okubanga olukiiko luno luyiise mufuna advice okuva ku bantu ab'enjawulo tyakati wano mwakoze we muti ne mukola we muti nti okugeza nti si buli muntu ali mu lukiiko nti alina okwogera. Kuba luno tetuba mu lukiiko lwakika. Waliwo abaweebwa obuzindaalo waliwo abatajja kuweebwa kuba muyinza okuba muli abantu 100 mwenna mwogere buli muntu aba ne idea ye ey'enjawulo. Oba nfuna bulungi. So aboogezi abaayogera be baleetera olukiiko okuyiika. Kubanga microphone yatandika okutambula ne tukana ne mubana ate abazze okuwakanya obuwakanya. W'oyogera ku bazze okuwakanya nze omu eyatendinga olukiiko olwo nga ndutaddemu ne sente. Kubanga equipment zange nakozesa taxi okuzireeta. Exactly. Ebintu bya streaminga live ku screen wali babiraga mwabiraba. Naye olukiiko we bwali lwaggwa nange baŋŋamba nti ndi mu Babylon. Kubanga yomu mbunze omu eyali akuba ekyali kigenda maaso. Owulira kakati ng'atenze mu mutima ndowooza
nkolerera lukiiko lubeerewo era lugende maaso gwe tosuubira nti osobola okuyita omuntu omu Babiloni ng'ate naye abadde aluubirirwa kigenderera ekibiina kibeere mu straight line. Ebiseera bisinga buli muntu alina endowooza ye era buli muntu alina bw'alaba ebintu bye n'entegeera ye oba onfuna bulungi nti oyinza okuba gwe statement gye wakola ku budde obwo waliwo eyagiraba nga ya kisiru nawankubadde yali eyamba kubanga nze naliwo wali ogamba nti tetulondera wano tulonde online. Onfuna bulungi kyali kituufu nawankubadde buli omu alina kyayagala olaba nti ensonga gye waleeta yali nki yali kumustawa ng'eri ku muzuuli. Kaakati waliwo abaakutegeera obulala ne bagamba obadde muki naye ate si bonna abaali awo nti baakuyita mu Babiloni nawankubadde nti waliwo abaakuyita mu Babiloni tosobola kwagalibwa nsi eno yonna kubanga ne Yesu yeeyita mwana wa Katonda ne bamukuba emiggo ne bamutta. Ne gwe okweyita omwana wa Katonda kintu kiki kinene. Kakati gwe wali lwaki olowooza nti bonna abaali awo baali balina okukkiriza nti byoyogedde bituufu? Onfuna bulungi naye nze gwe saakuwa birowoozo nti wayogera bikyamu wayogera kituufu naye nze mmanyi waliwo abajja ngulwedde ne vidiyo nali nzirabye nga bagamba tugenda kujja abantu 10-15 nga tuzze kukyankalanya mutuwulire kweziri vidiyo era abo bennyini bwe bakwata microphone nze penjogere okakana nga jjukira tuli ku restaurant eri ku hotel kitegeeza olukiiko luba lugenda kuyiika lwa nsonga nennyini kifo alaba nga mugenda muttira business. Osobola okumenyayo ku bantu abo b'osuubira abakyankalanya olukiiko lwa nsonga? Sijja kwagala nnyo okumenya bantu bw'oba tobamenya abantu abo babaddeyo olukiiko olwokubiri. Exactly. Lwaki terwayise? Kubanga bano bwe baddayo ewaka ne beebuuza buzibu ki baali ku live buzibu ki we bwava okubanga olukiiko olukyankalanya okutuuka ku Renessa ne bategeera nti okay mulimu bali betwalabe nga kituufu tebabadde ku kundi yaffe ku mulamwa gwaffe wabula ng'ogwo omulamwa gwabwe gwadde gwatukyankalanya kati ne bagamba nedda obukulembeze tetugenda kusooka kudda mu bantu mbu bonna balonde kati sooka twerondeemu obukulembeze abantu bayite buyisi kubalaga bukulembeze bwe twalonze obugendo batwala mu kaseera kano nti ate ekyokubiri si buli muntu nti agenda kukwata microphone ku luno okwogera. Mulimu abajja okwogera mulimu abajja okuwulira obuwulizi deni tugende. Oyogedde ku kakiiko akalondeddwa nga tekalondeddwa Bannayuganda ng'abantu batudde mu kifo ekimu ne balonda. Okkiririza mu kakiiko akalonde nga Bannayuganda si be bakalonze ng'ate bagenda kuliidinga Bannayuganda? Mu 1880 onfuna mu 1880 siwe kiri 1980 exactly. Omusajja gwe bayita President Yoweri Kaguta Museveni yayingira ensiko. Bwe yayingira ensiko yali alwanyisa Obote. Is it Obote? Yali alwanyisa yes Obote. Bwe yamala okuwamba obukulembeze yamala emyaka gyali 5 mu nsiko 5 ku 6. Bwe yawamba obukulembeze yamala ebbanga kinga afuga. Yategeka akalulu mu 95 ng'ate yawamba 1986. Waitawo emyaka emeka? Waitawo emyaka kumpi oba emeka oba 89. Kati kankubuuze abakulembeze abaali batwala Uganda ebiseera byani yabalonda? Kyoga Uganda teyali mu bantu. Tukitwale nti nno abasajja obuyinza babuwambye kubanga babadde bakulembera nga beerimbise nga bagamba ffe tukulembera Dubai. Okategedde nga bwe munayita mu mbeera ya kuteeseganya nabo bagenda kugamba tugambe gwe tuletera ovini tubagattemu naawe wennyini Rovini n'omulala alinganze teyategeera kozi kwe yava okutandikawo UCU. Ffenna twagirabira ku internet ng'erabise tukole ekibiina nti ne Kadaama yali mu kiyumba yakirabira ku olwo nti kitegeeza nga bwe yakiraba nga bakitandise kiteesaako olw'okuba tetusobola kumala gagamba nti tutegeka okulonda waliwo omwana ali ejjeberaali nga tasubira kuvaayo today. Okay? Waliwo omwana ali ejjini atasubira kuvaayo today nitugamba nedda katuteekewo obukulembeze obw'emyezi 6 nga buvuddemu ffe abakulembeze nga tweronzeemu ffe. Bwe tubaleeta nitubalagamba nti bano bakulembeze abagenda tukulembera mu kaseera kano nga bwe tweteekateeka tukole constitution tukole kino tukole bwe kiti. Then bwe tunaatuuka mu maaso awo nga mu gwe 12 tukotegeka okulonda kwa bonna okusobola buli muntu kwasobola okweyunira gye yeerondera abakulembeze bakola ki naye nga tusoose tubatwalamu emyezi 6 nga balabye n'ekigendera ky'ekibiina kyaffe nawo wewe tubatwala. Osuubira okulonda okwo bali bakutegese bagenda kukutegeka online oba wakulonda physically? Nyinza obutasuubira na kutunulayo mu maaso kuba siri Katonda ate siri omu ku kakiiko kwaba abatuddewo wabula nze
njogera ng'omuna Uganda akkiriza nti tusobola okufuna ekibiina ekitutwala ffenna awamu ne kitutuusa oba ne kitumalira ebizibu byaffe ebitono bye tusobola okwemalira. Olunaku lwa Sande twategese olukuŋŋaana era ayinza omu aba abaddeyo oba streaminze nga live olukiiko baluhandolinze bulungi ebintu okutwaliza awamu nze nalabye ng'ebitambudde obulungi gwe olukiiko olwakutambulidde lutyanga ggwe kubanga zonna enkiiko wazibaddemu. Olukiiko lwantambulidde bulungi era nga bwe nabadde nsuubira sirina buzibu bwonna bwe nalufunyeemu kubanga bonna be bandaze sibalinaako buzibu tyotajja kunkulembera kubanga nze sinoonya bukulembeze. Nze osobola okunkulembera nawankubadde tosobola kunkulembera ng'akulembera Fara oba ontegedde nti osobola okunkulembera Rovin era nenkulonda ng'omukulembeze wange naye tolowooza nti okulonda ng'omukulembeze wange nti okulembedde weewe. Mmanyi okulembedde omusajja omugezi asobola okumanya kiki ekigenda mu maaso mu biki bye mukola. So abakulembeze bonna be bandaze sirina gwe mbuusabuusa era tugenda kubakkiririzamu tubateekeko eriisa ejjogi okulanga batukulembera bulungi okutuusa gye tusuubira okulaga. Oyogedde ku kyeriisa ejjogi singa olaba omukulembeze ng'agenza astray mu ebyo by'obadde omusuubiramu ogenda kukola kinga gwe Kuzo Ranks? Kakati olaba kino ekintu kye twatandisewo ekisooka tuli bakubi ba mumwa tetugenda waaba kuba tetusobola genda ku poliisi. Anko fe abantu abatandise kino ekintu kyolina omumanya twogera ate nnyo twogera ate ki ate nnyo nti Rovini singa tulaba nga byokola tebiri ku mulamwa tugenda kukolera vidiyo 7 mu ebi. Osuubiza okukolera abantu evidiyo nze omu ku baavaayo n'enkola vidiyo naye mbagamba bwe muba mwagala ebintu bitambule bulungi ebintu mubiyise mu mateeka bibeere mu straight line. Abasajja baavaayo ne bagamba nti Rovini otukuba ekintu kyaffe olabika oli wa sayidi eri gye bayita eya AUU okitegeera kati ate gwe omu ogamba nti bw'olaba abantu nga bakola ebintu ebitagenda mu layini ntuufu ogenda kubakuba tebagenda kuyita waludalubala. Anti obuzibu obuliwo osobola omukazi asobola okukyawa nga tonnamukwana basobola okugweba mu nnyumba gy'otannasulamu tebasobola. Kati tosobola kujajinga mukulembeze nga tannakukulembera kati gwobadde obajajinga mu saaki b'otannawaako wadde obuyinza bwemmwe. Olaba Bobi Wine oyo abantu bangi baali bamujajinga nti tasobola kukulembera era ne bamuzaalawa omuzaalawo te nga tannatuula mu ntebe ya ggwanga. Omuntu sooka omukwase ku buyinza olabe tonnamuwa buyinza tannakulemberako naye ate otandise omujajinga nze ngenda bajajinga ddera n'obakolera vidiyo kwe kulaba nga tubakwasiza obuvunaanyizibwa kati emyezi 6 kati baatandise ejjo okusaavinga. Kati singa tutandika okufuna ebizibu ebyenjawulo nze singa omuntu omu yenna omwana ng'ali eyo naddamu nangubula essimu nanga nti Kuzo Ranks nze gwalaba ekibumba kyegasse mu katanga ebiwowolo byegasse nkugambirawo nti nze sikyalina buvunaanyizibwa busobola kukola ku ekyo kizibu kyo. Sikkiriziganya naawe mu nsonga eyo lwa nsonga ebigambo bye twayogera ebyaleeta olukiiko olusooka okukyankalana byebigambo byebimu bye baakozesa ne basobola okuorganizinga olukiiko olwokubiri ne lubeera successful yadde baali tebannafuuka baliida. Nze nzikiriza nti osobola okuwuliriza omuntu mu bigambo byayogedde asobola okuba ng'ayogedde ebigambo 15 nga mulimu ebituufu ebi byolaba ebiyinza okuyamba omulamu okugenda mu maaso byebyo byopiikingamu. Togamba nti yatukubye kubanga tasobola kwogera bigambo 15 nga temuli kituufu kyova olaba sikkirizaganya naawe. Olunaku olwo gwe omu ku bantu abazze nga balinganga ba common man omuntu wa wansi atali mu leadership atayagala kifo atali mu media atalina kifo kyonna kye bayinza muteekamu yadde nga era asobola okukirwaninga. Tebakkiriza mmwe kubaayo yadde n'akabuuzo n'akamu ke mubuuza tewabadde na kibuuzo kyakubuuza olunaku olwo oba ebigambo byonna bye baayogedde wabadde satisfied ng'oli musanyufu nti ensonga bazihandolinze nga bw'obadde osuubira. Nandirowoozezza omanyi nze simanyi nnyo okulowoolezaawo mangu ate nenjajingirawo oba onfuna. Nandirowooza nti eyo yabadde meeting yaffe ey'okubiri ey'okutuula. Singa tuddamu ne kuba bagenda kuteesa buteesa butya bwe tugenda okutandika okutuuza nga meeting z'ekibiina era bajja kugamba nti ennaku z'omwezi bwe ziti ku ssaawa bwe ziti ku lunaku bwe ziti tugenda kukola meeting mu kifo bwe kiti abanaasobola mujje
mukusobola okujja tugenda kujja era nga tuzze kukola ki kuba walina okubaawo ensonga lwaki tuzze n'ekyokukola. You understand? Ejjo twabadde tetuzze kuteesa wadde okwogera ebyaddala twabadde tuzze kutulaga bakulembeze be baataddeko na kutandika kutulaga batya ekibiina bwe kyeteeseteese. Ofuna bulungi mpulira nti ekibiina kyabadde mu kutandika ekibiina tekyalina constitution. Okay? Tekyalina website, tekyalina mukutu gwa WhatsApp, tekyalina TikTok account, bintu bingi byekitaalina. Era bwe twagenda ku mpombo olaba tetwalina kintu n'eki. N'olwokuba baatuula ne beeyita ne bafunamu abagezi mu bo nawankubadde si be bagezi abasinga. Ne bafunamu abagezi nga bambuga ne baggulawo kye bayita website, ne baggulawo ku TikTok account, ne baggulawo app n'ebintu ebirala ebigwa mu kkowe eryo wamu ne constitution n'oluyimba lwe bakukubidde olw'ekibiina. Kitegeeza ejjo babadde bazze kutwanjulirako ku bintu ebitono ekibiina kwe kigenda okutambulira n'okutulaga obukulembeze obugenda okugira nga bututwalako akaseera tewabadde kuteesa. Oyagala kuŋŋamba nti ku bantu 225 ebyatudde ku Venom Club tewali Munnayuganda yonna yandyagadde kwongera ku ebyo bye baakoze. Kakati kyetugenda okukola nze naawe tukkirize tugaane kuba ffenna tuli basajja bagezi ate tuli basajja bakulu. Newankubadde wabadde olina kyoyagala okuwabula awo. Okay? Bwe bakulaze obukulembeze obutwala ekibiina, okay, ne bakulaga ne website ne namba y'essimu oligestalinge na buli kimu, kyonna kyoyagala okuwabula mu kibiina mu kaseera kano olina kukubira ku bakulembeze abo be bakulaze n'okubira ani mukulembeze nti chairman yani nti ye Doni Bire kuba kati omulinako access era omulinako obuyinza obumukubira nga munnansi n'omugamba nnyabo madamu chairman nti nze bampita kuzola nkiso okuva negindi nti kakati oluyimba lw'ekibiina olwo mululaba do mwalukoze naye wano lwawabyemu olaba tewe tukyusaamu ebyo n'abitwala mu kakiiko ne bakidiscussingako ne balaba nga batereezaamu inda nti olukiiko lunaddako lugenda kuba lwaffe kubuuza kubanga bagenda tutege nga tuzze kubuuza ebintu bitambula bitya abakulembeze bula okitegeera naye jjo tuba kutandika buli muntu kubuuza Venom mbadde batuwadde ekinene nnyo essaawa zabadde 4. Okay? Twabadde tusobola okuvaawo mpaka ne ku ssaawa 5. Yes, abali ku Rovin Media endowooza omukulu muleese yaliyo ku lukiiko olwasooka n'olukiiko olwokubiri ku Venom Club yabaddeyo. Yes, tusinzidde wano nno mu bizinensi ya mukulu ono. Wano bayitawo ku Ziada Beauty Salon. Yes, bano bakafulu mu kukola enviri z'abakyala, enjala na buli kintu kyonna ekiriko okwewunda. Obeebuuzaako. Basangibwa wano kumpi ne Union Metro Station Exit 2, right? Yeah. Oba Banias era kumpi. Exit 2 era same. Yeah. All right. Ndoze yensonga mugitegedde. Kakati akachiko kalondeddwa. Njagala ombulireyo ebintu bisatu bye walabye oba bino babitaano bye walabye mu lukiiko olwo nga byakusanyusiza ng'omuntu. Ekisookera ddala ebyasinze okunsanyusa mu byonna oba bye nasiimye oba bye nakkiririzaamu ekisookera ddala kwe kuggulawo ekibiina ekigenda okuba nga kiwulirizibwa oba nga kituyamba nga ffe Bannayuganda. Omanyi muganda wange lwaki nsoose kusiima kibiina lwaki kye nasoose ddala okukkiririzaamu ekisooka teri kintu waliwo muzungu akita united oba obumu. Omanyi obumu busobola okubajja mu mbeera embi okitegeera. Omanyi ffe tetukula nga tudda mabega tukula tudda mu maaso ate buli lunaku olukya osemberera okufaako osemberera ebizibu. Lovini leero oli bulungi olina company visa okola oli fit naye tomanya bigenda kuddako enkya oba okusenkya. Lwaki nakusanyukidde nnyo ekyo ekintu ti buli muntu ali wano ng'ali ku freelancer visa yajja alina company visa yeekanga bwekanza okulanga kati alimu ku freelancer oba yeekanga bwekanza kati ali ku overstay nti gwojja kuddawo okinaguko ganze bibategali bana Uganda byantamaze byo tebinyumira nze bisibifaako kubanga oyina visa oyina company bakusasula omusala ne wowe ofudde olaba buli kibu kikyatambula bulungi. Exactly. Ne wowe ofudde company solo twala omulambo gwo mpaka wa Uganda. Naye jjukiramu nti lusobola okukya olunaku olwo
nga tokyali ku company visa ng'oli freelancer nga teriiwo asobola kuzza mayiti yo Uganda. Ekyo n'ekisanyukira lwaki nti tubadde tustruglinga nnyo wano n'abaana abalwadde. Omwana n'aseegera mu ddwaliro naye nga yeetaga miliyoni za Uganda mmeka? 2. Omwana n'afa nga beetaga miliyoni 10 okumuzza e Kampala. Naye nga tetulinawo ekibiina kisobola kujja kutandika kuyita mu bantu nga gwe bw'onooyitayo nga gwe sekinnoomu buli muntu agendaga amasente ogenda kuzirya. Naye kati sawa bwe tufuna ekizibu ng'ekyo kigenda direct kakiiko. Akakiiko ne kalondamu abo abantu bonna be bamanyi okategeera ne bayitamu bati oba ne bakuma live nti balista timo ne gundi kwe musondera sente ntuzifuna kimanyi tusobola osonda sente nga ziyise ku mikutu gya online ne tusobola okuzifuna zonna ne zizaayo omuntu e Kampala. Eyo nsonga emu eyokubiri nti ekibiina bwe kyabadde kiteekateeka ebintu byakyo waliwo kye bayita website. Nze abantu abasinga website tukiwulira buwulizi naye bwe omanyi okubanga omuntu asobola okuzimba website nga omuntu asobola okukebera n'akebera nti UCU gyeri website yaabwe bagenda tutandika okuteekako emirimu egy'abaana Uganda nti Lovin Media asobola okuyitayitayo n'afuna company ng'eyagala bakozi. Netagenda kunoonya buli muntu yenna gy'amugamba nti company bwe teyagala bakozi. Agenda tuteeka ku ekibiina kisindike ku website. Lwaki nti ogenda kujjanga ku website oba oli muloko onoonya bakadaama bw'ogenda eyo company yaffe UCU egenda kubeerayo. Kitegeeza abaana bonna abali mu UCU abakikkiririzaamu abanoonya emirimu bagenda kuba bafuna emirimu naye nga bagifuna nga bayita mu kibiina. Tosobola ku accessinga website eyo nga tokola eyo nga toli mu kibiina ekyo. Simanyi ne basobola okukikola ng'osobola naye ate kiba kirungi nnyo n'oregisteringa okufuna updates okufuna buli kimu nti buli akagwayo omanya nti ekibiina kigambye mu group oba okafuna okategeera. So bintu bingi nnyo ekibiina kye kigenda okuyamba okugeza bagambye nti bagenda kuba balina gala oba galas sports galas. Exactly. Okimanyi nti eyo sports galas etwaliramu n'abayimbi ngaffe bakuzo ranks abakubi b'omuziki. Nze nyiza okuba bbanga lyonna strugglinze n'endongo yange. Nze leero nsobola okunda ku TikTok nga nkuba jjejjele ne gwe tomanyi kyennoonya. Olunaku lumu Katonda lwali nzijjayo bwe ngenda okubuulira lwaki mwandaba nga ku social media nga ndeekaana. Lwansonga waliwo kye bayita okukola trespassing okusobola okugguka ewantu. Nze nyiza okuba endongo yange mwagaano gira. Nengamba oke bana ba TikTok baagala nnyo kerere. Kasoke mbakube kerere bwe banaamala okuwera then bakuba endongo. Kati kino ekintu kisobola okujja n'entandika ogenda n'engenda ne performing Abu Dhabi nenga ngeze performing under ekibiina. UCU. Olaba nti abeeyo yonna ajumane bagenda kuntegeera. Oba nfuna bulungi. So ebintu bingi ekibiina bye kyataddewo. Nga bw'oba olinamu amagezi nga tozaala wakuba before nga tonnazaalwa asooka otule wansi. Wekkenneenya omulamwa gw'ekibiina guli ki? Never judge a book by its cover. Okategedde. Kyobulaba nze ne mu Uganda government ekintu kyonna kireeta nawankubadde sigiwagira sisooka kukizalawo. Mwewandise mundaga mtu no problem. Ngengena ngaje wandisa ngemba kabina. Kitegeeza nti government ebonagala ku machane ga buli atalina ndaga mutajja kulonda ze nnonda. Guboyise. Passport njina nineraga mtu ninaka kwenge kachairman ku kyalo katungamba ki. Abana Uganda bawero kaminze nnyo ekibiina kino tutunuulira embeera yonna etambula mu maaso egenda mu maaso. Ekibiina abana Uganda bakyagadde. Twagenze ku Venom Club ne tusonda miliyoni 5. Mu nfo. Era abaana ababadde n'ebizibu abwe ebyamangu byawedde. Okitegeera. Abaana bavuddeyo waliwo businesses ezavuddeyo ne zicontributinga cent ate nyingi ate ne zisuubiza n'okusuubiza okuleeta sente endala. Kitegeeza nti abana Uganda bajja kufuna mu kibiina kino. Naye nga ggwe analyst mu kulaba okukwo bayinza kwewala batya okubaliisa bye batalidde. Ekisookera ddala mu byonna obwesigwa abantu bwe bakulabyemu. Okay? Obwesigwa kintu kikulu nnyo mu nsi eno. Ate obuweereza obukulembeze bubeera buweereza nti bwe baba bakulonze mu kifo ekyo tolowooza nti bakuwadde ekifo kugenda kulya ssente. Bakuwadde ekifo ekyo ng'olina omulimu ogwo gw'okola. Okay? So bo ng'abakulembeze babeere basaale nnyo mu bintu by'okulaba nga beenyigirira mu mbeera y'okukyulumpanya. Singa banaayingiramu ebintu by'okukyulumpanya kirungi nti kino ekibiina kyaffe ffe twakyerondedde. Era ffe tugenda okukironda n'abakulembeze abakola ki? Abaddako. Ekirungi ffe abasinga
tuli nnyo ku nkola y'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu nti yatugamba abakulembeze tubatunulire ne research ejjoji ate fe tuli baganda nti webbanga bw'otamuwemukira tokola ki teweebikka so kitegeeza buli mukulembeze yenna tugenda kukutunuulira mu mbeera yonna okutandikira ddala ku muwanika w'akasente buli ssente yonna gye tunaaba tulabye etuuse tulina okumanya nti omwaka guweddeko naye bagambye nti buli mwaka tugenda nga kutuula bwe tunaamala okutuula batunnyonnyole nti guno omwaka twalisivinga miliyoni 3 okuva mu bannansi n'akugamba nti akola ku kibiina akwata amasimu yanywako amazzi gaddira mu 5 waliwo omwana eyafa ng'ali ajumaani twamusondere miliyoni 3 accountability okay tulina kakati ne tusigalawo miliyoni 2 era weeziri okay kati tutandika okuwulira abaculumpanya okay kansuubire nti ekibiina kijja kukola akawunti kubanga oba oliawo sente tezeesigisa singa omwana wange abeera afa wano nga nina miliyoni 2 nga zezimutaasa ndeka omwana wange afe nga miliyoni nsobola ziyawala nenziteekawo so akawunti weba egguddwawo tubasobola okwewola ebintu ng'ebyo okitegeera nga tunatera okumaliriza oyogedde ku nsonga z'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu nti alina engeri gye yaba streamlininga gye yabategekamu okuwakanya abakulembeze abakola ebintu mu ngeri endala twewaze tutya ekibiina kino nga bw'ogambye nti abasinga ba NUP twewaze tutya ekibiina kino obutayingira nnyo byabufuzi kubanga kirimu aba-NRM kirimu aba NUP kirimu aba UPC n'empuga ayinamu ababe abasajja bajja kujja wano nga omuwabuzi waffe bwe yayogedde simanyi oba wamuwuliriza omuwabuzi waffe Haji Mpombo yagambye nti gundi Balamu ajja kujja wano ayita abakulembeze b'ekibiina ekyo abakulembeze basituke bagende beekubye ebifaananyi ne minisita Balamu ate nga oba oliawo kikontagana neki kikontana neki n'obukwakulizo bw'ekibiina obutenyigira mu byabufuzi olowooza abakulembeze baffe beewaze batya okwenyigira mu byobufuzi ng'ate baagala n'okubeera ng'ekibiina embasi ekimanya anti kati tukkirize tugaane kino ekibiina tekirina byabufuzi okay kitwala Abannayuganda bonna abawangalya mu UAE ate oli wa NUP ate oli wa DP ate oli wa NRM ate oli wa FDC kullu nafarati tuli under UCU okategedde singa omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu akeera ku makya nagamba nzija Dubai nenjagala nsinkaneko ku Bannayuganda ab'ekibinja kya UCU singa ne ku bakulembeze abakitwala kubanga be balonze tetumanyi kuliko Haji Mpombo wa NUP kuliko aba NRM n'abalala bajja kugenda kubanga aseze okusinkana ba kibiina kya UCU singa Balamu ajja ngaze kusisinkana Bannayuganda bakunganira mu Dubai agenda kujja nga mukozi wa government naye agenda kusinkana ffe n'Abannayuganda okategedde nti tazze nga munnabyabufuzi kyobazze kutuusa bakalulu nedda naye olw'okuba nti azze ne beekubye ebifaananyi nga bayina bye baleeta nga bigenda kuyamba kibiina na bannakibiina kubanga bwe tuba tufa tewaliwo wanaafa nga ganti ze ndi wa NUP kanfe abe NUP balina okunzira ebyaddala kati kankubuulire bwe tunaakeera ku makya ne tukati kankubuuza ekibuuzo singa tukeera ku makya kubanga embassy tutwala tukimanyi bulungi eri under ki eri under government right okkiriziganya nange kakati bw'ogenda ku embassy kubanga ambassador tumanyiddwa bulungi ambassador wa wano tumanyiddwa wa government naye ate ayina ekibiina mwakola ki mwava singa mugenda otwalira ambassador ebbaluwa ku embassy naga mujja tukubye ekifaananyi katanga ogamba nze ndi wa NUP ambassador kiralamu naye omuminisita avudde e Uganda najja tewali nteekateeka yonna simanyi wano zi conference ze bategeka ne bayita abakulembeze ba UCU ne bagenda ne batendinga conference ezo ekintu ekyokiwona nedda nze kyenkugezaako kugamba nti basobola okujja ba minisita nga balina wano conference zaabwe okay
onfuna bulungi nene bagamba twagala n'okusinkanako obukulembeze obutwala bana Uganda mu UAE. Okay, abakulembeze baffe baana banasisinkana ba minister tebabasinkana nga bo okategedde balina basinkanira mu lwatu na biki bye batuzze okutugamba oba nfuna bulungi nti kubanga kati kankulagire ekintu kimu bwe tunasalawo okubazalawa kitegeeza bw'ogamba nti baminisita bazze oba kati ne bana kati kale Bobi Wine azze wano n'agamba ngenda sisinkanako abakulira ekibiina kya UCU abamu ne baga tetujja kumusisinkana omufunye bulungi kitegeeza olwo muba muyingizaamu ebyobufuzi muba muyingizaamu ebyobufuzi oba okitegedde bwe muyingizaamu ebyobufuzi kitegeeza olwo muzze mu kiri kino ekintu si kya byabufuzi oba nfunye bulungi si kya byabufuzi nawankubadde buli muntu alina pate mwakolaki mwava ne bwe muba munaakola ekintu mulina kikkiriziganyako mwenna nti otosinkana Bobi Wine tumusisinkana tewali watagenda kujja mbu chairman ate chairman akulira UCU mbu ate wa NRM tajja sinkana Bobi Wine kubanga badazze kutusinkana wano nedda okategedde omubabuzi waffe Haji Mpombo yagambye kino ekibiina tukikoze ng'abana Uganda okweyamba mu buzibu bwe tuba tuyitamu singa twetaaga obuyambi bwa gavumenti twetaaga signature na kutuwa go ahead tetwetaaga sente kitegeeza office yokka gye tuyinza okukakatibwako okugendamu egenda kuba embassy balamazze wano tuba tumwetaaza ki agenda tuwabula ki kakati wuliriza bulungi okujjako kubanga kino ekibiina tetugenda kukola magoba si kibiina kya byabufuzi tetwagala profit nti tukoze business wabula kyakweyamba ng'abana Uganda bala mutumwagaza akati obuzibu obuliwo omanyi nze nina ntegera gye ntegeramu ebiki ze bala musimwagala kuba awagira NRM okitegeera ne bwajja muno ngazza kusinkana bana Uganda ffenna nga tazze tukuba njiri ya kukyuka kuwagira Museveni nenga azze kusinkanako bana Uganda ffenna abawangalya mu UAE n'abawangalya mu UCU abatwalibwa ekibiina kya UCU bwe mugaana ng'abakulembeze kitegeeza muba mubodde okay kajja tusisinkane mu kifo ekiri mu bwerufu onfuna bulungi kubanga oyinza okuntegeera oyinza obutantegeera onfuna ngenda bapuleyingira advisor waffe Seka Mpombo ka video ke yakoze mu kawulire mubyobufuzi bwe twagala association yaffe eno etambule bulungi nga tuli bumu ng'Abannayuganda tugijjemu ebyobufuzi otegeera bangi nnyo abeegwanyiza UAE eno okubeera mu ngalo zaabwe politikale naye nga yabalemeera kati twagala bakukozesenga omukisa olwoba tuli wamu bwetwakubeera wamu bafune omukisa okutuyingizaamu ebyobufuzi byabwe oba okutwetuuma nti tulinaabwe mukyera baganda bange kino ekibiina kye tukoze kibiina kya bannayuganda kuyambagana si kibiina kya kusabiriza okitegeera kijja kuba kibi nnyo nga twaba mukira amasuuti gammwe nga mugenza okwomonya wabbala mu wetaaga sente kubayamba nga twaba mukombola ofisana banja premisa mugenza okusaba sente kubayamba ate nga tukikoze nga tukikozesaffe ng'abannayuganda kweyamba mukombole bizinesi z'abannayuganda bannaffe abali muno muki mu UAE akatonda tulina tukozesaako okuyambagana okitegeera ero nabagambye kino kibiina kyabyabufuzi tutonya buwabuzi si bizinesi tutandisewo bizinesi gyetugenda okukola mutwaka amangola waba tutandisewo kino ekyokukola ki ekyokuyambagana banaye mutusaasire temutuliisa etukakoze eki tetayidde bujjagera ekyalo kumakya bagambe kuwaliyo konvention kazabateeka bulijjo babatuukirire babayimya baffe batuulirawamu bakulembeze baffe bagambe nti UCU twagala muki mu konvention mutuke wali
usanga abamisa batudde kakati nze simuwakanya mpombo era byayogera sibiwakanya naye nze nandirowoozezza nti omuntu bwajja ng'azze kusisinkana bannayuganda ffenna okay abawangalya mu UAE nga n'ekibiina kyonna akitwaliddemu aba alina otusisinkana mu bwerufu okay era ne bakola ne bagamba nti tulina olunaku bwe ruti bagambe bagenda kutusisinkana era ze tugamba ki oba okategedde kati bwe tugaana ate bwe tugaana kitegeeza ate olwo byobufuzi babikoze eki olwo ate biba biyingiddewo lwa nsonga olwo tuba tulazesa mpozi ng'oŋŋamba nti bwe wajja wa NUP nga ze tusinkana bonna si NUP tugikkiriza ate kati awo oba oŋŋambira awo olina okuŋŋambira nti bwe tuba nga tusazeewo okutambula bwe tuti aba NUP nedda aba DP nedda owa NRM nedda awo nzikiriziganya kibiina ky'abannayuganda kweyamba si kyabyabufuzi awo nzikiriziganya naawe emirundi 10 mwaga 15 ne bwe tuba nga tulina abalabe tujja sisinkanako nedda awo ffenna tulina okugamba NRM oba Kyagulanyi yazze teri either wasobola osisinkana bannayuganda ng'abasisinkanye bannayuganda ng'aba people power nange ndi wa people power era mbeerayo bw'abazze kusisinkana bannayuganda ng'aba NUP but not UCU awo nsobola okukkiriziganya naawe nti waba ng'agambye nti ffenna tewaliwo omukulembeze yenna ng'avudde mu gavumenti wadde wa NUP wadde wa FDC talina kutusisinkana bw'aba asazeewo kutusisinkana tusisinkane ng'aba NUP okkiriziganyizza naffe oba nange awo nzikiriziganya naawe awo nno tukwataganye awo nzikiriziganya naawe naye kiri lwaki mbadde nnemeddeko nze obulamu bwange saagala nnyo kuboola nawankubadde tulina we tulina obbaboolera ne bwe tuba nga tulina osisinkanamu abamu n'abatali kitegeeza tuba tuli tuba tubodde kati njagala nnyo nti owa NUP nedda owa DP nedda owa NRM sinkana ba NRM owa NUP sinkana ba NUP so CUCU waliwo akantu akayogeddwako nga bagamba nti bandididde ebibiina bya tribes otugeza nga Luwo wagirabye yabaddewo abaluwo balina abantu bebafaanaganya olulimi ziringa tribe 6 zisisinkanoyo mu northern Uganda nti basobola okukola ekibiina kyabwe ne batuleeterayo omukulembeze omu n'akiika ku lukiiko lwa UCU owulira n'Abaganda mu Central ne baleetayo omukulembeze n'aba Eastern ne baleetayo omukulembeze n'aba Western ne baleetayo omukulembeze ng'akiikirira ebyo ebirowoozo bya region ekintu ekyo kyogerako ki region yesindikeyo omukulembeze representative yenna ng'ava buli region nga wolaba Aluwo Acholi ani abo idea simbi nti bo bagamba nti singa bakikola bwe batyo tribes ezo Baganda wano waliwo ebibiina by'Abaganda Abacholi balina ebibiina Abanyankole balina ebibiina nti obukulembeze bwa tribe ezo bugenda kuyambako okukonvisinga abamemba b'ekibiina ekyo okujoyininga UCU tukimanyi bulungi nnyo nti nze nsobola okubeera top leader naye nga kijja kunzibuwalira okukonvisinga Abanyankole Abaluwo Abacholi okujoyininga UCU naye singa bankozesezza liida w'Abacholi nga we yazze kijja kumwanguyira okuleeta Abacholi babeere mu kibiina kyaffe ensonga eyo gyogerako ki okutwaliza wamu ekiteeso si kibi naye nze ku ntegeera yange oba nninza okubuuza ekibuuzo nti bonna be balonze wawulidde bonna nga Baganda basobola obutaba Baganda naye tebakiikirira okimanyi nti nze nsobola okuba nga ndi Muganda naye nga sisobola kukonvinsinga Baganda kati kubuno naye ekibiina kiri leadership eri eya Buganda bumu oba biki esobola okukonvinsinga Abaganda ne bajoyininga ekibiina kakati kola bwoti bwe tukeera ku makya ne tuddamu eyo embeera tuyinza okubonaabona kati katukole bwe tuti sawa ya leero twalonze naye nga tetulonze Kabila nti ono Muganda oba mukyono muki wabula nga tulonda ojja kwega kuliko Omusoga kuliko Omunyankole kuliko Omutoro n'omulala okategedde kati oyo gwe balonze
kirungi bwe baba bakulonze ng'oli musoga era osobola okugenda mu busoga region. Tekisoboka. Ate lwaki? Oli mu entertainment, oli eri mu media, toli ku kakiiko ka tribe eri ey'abaluwo, ogenda mbawongerera otya. Obuzibu bw'olina bumu. Ekifo kya chairman bakirondako omuntu atya? Omu. Kati omulugwala banamulondako? Ekifo kya chairman balondako omuntu atya? Omu. Banalondako omulugwala nga ye chairman. Balondeko n'omukyoli nga ye chairman. Nedda. Kisoboka naye nga balonzeeyo maaso. Kakati nakuge katusoka tutambule today. Okay? Kyovula babadde balondo ojja kwesa nga bbire Muganda naye nga ate amumyuka si Muganda. Kati gwe atali Muganda ng'ova Banyankole. Oli waddembe okudda n'okonvinsinga Abanyankole okubegatako endani nti bwe tutegeka okulonda okuddako. Okay? Ogenda kuleeta oyo Omunyankole wammwe liida gwe musuubira nti yabakulembera ajje yeesimbewo bamulonde. Bwe banamulonda ne balonda Omuganda oba ne balonda n'asinga amaanyi ku bo omu ajja kubeera liida ng'omulala amumyuka. Oba nfuna bulungi? Omu ajja kubeera liida ng'omulala amukola ki? Omunyankole nga ye chairman nga amumyuka si Munyankole. Nze mukulu Katon si bukulembeze naye twagala ekibiina abantu bakijoyininge nga bava mu region ez'enjawulo. Anke ekibiina kino tribe ezo za attracting abo member already abali mu kibiina kyabwe okujoyininga UCU. Ekibiina kino bwe twadde tukitandikawo eno kozi otwadde tukitandikawo tetwagitandise olwa tribe. Okay? Kubanga bwe tubale tusonda obuntu byonna tubale tusonda ng'Omunyankole Omukiga Omunjolo bonna bafa. Okay? Kati bya tribe tetwasoose kubitunuulira. Onfuna bulungi? Newankubadde abatole baali bakola oba abasoga nga bakola busoga region bakola busoga biki bagira bata busoga simanya biki. Tebayina gwe baayita nga bagikola. Bayina bakuyitako. Era bwe bakuyita ng'owa media. Basoka tukubira simu naga mujje mukungane bana tugenda kulonda busoga region. Kitegeza baali balonda kyabwe. Newankubadde ffe bwe twali tunuulira kino tetwatunuulidde region tetwatunuulidde tribe. Okay? Twazagadde tukole kitu nga kigatta abantu bonna Abanyankole basoga batoolo bonna buli omu. Oba nfuna bulungi? Kubanga bano bwe baali beeronda abatoolo n'abasoga n'abanyolo n'abakiga. Tebalina we baatuuza ne batuyita ffenna. Naye ate ffe kino bwe twadde tukiteekateeka oba babadde bateekateeka kino ekintu. Bakubye omulanga nga gututwaliramu ffenna oba oli musoga oba oli mutoolo oba oli mukyama oba oli Munyankole oba oli Mukalamoja ffenna twadde tulina okukikola ki? Okukibeera. Mukitegeeza kino ekintu kyawamu. Ntegeerayo nga ggwe omuntu okugamba nti yes twali twakola busoga simanya convision bikoze bitya twali twagikola. So kati katugenda tusoke tutule mu kino ekintu ky'abaana abantu we tulaba nga kitukolera tugenda kutandika okusharinga ideas zaffe ze tulaba ezisolo twala bana Uganda muki kubanga bookera ku macha n'ogamba nti kino kitwala Baganda bokka olinga gama kubanga wano ku kyeyo omuntu yenna gwe omusangano ng'ayogera Luganda oba musogo oba mukika sabeera ng'ayogera Luganda aba Muganda wo. Era bana abasajja wano mu UAE tebamanyiyo tribe ndala bamanyi ffenna tuli bana Uganda. Ffe tukera ku macha ne twekubamu obukuukulu ne tweyawula ne tugamba bano basoga bano Banyankole bano batoolo bano Bakiga. Naye bo bana abasajja bamanyi ffenna tuva waki? Wamu. Kati bwe tukera ku macha ntandika okwejjamu obwo obukuukulu kitegeeza tuba tutaddewo kye bayita tuba twesosodde. Ensonga muziwulidde y'omukulu takkiriziganya n'aba tribe leaders kubeera baliida ate mu kibiina ekyakulyetingiddwawo ekipya nti w'obanga gw'oli liida ng'oli Munyankole convincing Abanyankole oba Muganda convincing Abaganda genda mu kibiina kyabo bakonvisinge bajje bayingire mu kibiina. Ezo ensonga zaabadde z'abamu ku baliida abazze ne babeerawo mu kibiina ekyatandise. Finally kakati akasembayo nga tumaliriza ekibiina kyatandise bakiyita UCU Ugandan Community in Dubai. Kirabikanga ekiri wano mu Dubai Ugandan Community in UAE nekirabikanga ekiri wano mu Dubai. Oyinako enteekateeka zonna z'omanyi ezigenda okukolebwa nga zireetera ne Emirates endala okubeera part of this kibiina. Oyinako enteekateeka zonna z'omanyi. Omanyi bwe tubadde wano mu Dubai tubadde tusisinkana ebizibu nga tusisinkana ngaffe abali mu Dubai. Okay? Oyinayo omufu yenna yali afudde aboda bino omusondera ssente. Simusonderangako. Oyinayo omufu yali afudde Jumanne omusondera ssente. Neda ssebo. Naye tebafiirwa. Bafiirwa era ebizibu abanabyo. Ebizibu tebabyemalira. Ne ffe twatandisewo okkoza eno ngaffe nga tunyigirizibwa ffe wano mu Dubai.
newankubadde waddewo ekibiina ekigamba nti kitwala bannayuganda bonna bali mu UAE. Okay? Katandika eno kozi ya Dubai Buradi. Omukulembeze wange gwenjagala nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba ffe tugenda kutandika. Abamu tujja tugenda nabo, abalala tujja tutuuka nabo, abalala balitusangayo. Kubanga ffe tetugenda kutandika kusika bali Ajumaani. Tubategeeze kino tetunnafuna na busobozi obwo kuba twetaga ssente nnyingi okugenda okwata okunnyonnyola Abajumaani. Wabula Abajumaani we banaalaba nti kye tukoze ky'amaanyi basobola otandika ekyabwe. Okay? Mu kutandika ekyabwe n'aba Abu Dhabi n'abalala tugenda kutuuka ekiseera tubere nga twegasse nga tuli buki. Kitegeeza waliwo enteekateeka za Emirates ziri zonna inshallah twakatandika butandisi. Naye tumanyi bwe tunaagenda mu maaso kubanga n'Abu Dhabi baasazeewo dda baagambye bagenda kukola ekyabwe. N'Abakuwait nabo baagambye bagenda kukola ekyabwe. N'Abekata. Okay? So bwe tunaatandika bwe tutyo n'Abajumaani ne bakiraba n'abalala tugenda nga twesisinkana bwe tusharinga ideas endala tujja tutuuka ekiseera tukolewo ekintu nga kitugatta ffenna abali mu UAE. Olwo balyoke balonde top leader executive nga yakulira UCU nga y'omu nga yatwala Abu Dhabi Ajumaani n'awalala lwansonga wano mu UAE waliwo Emirates musanvu. N'okimanyi buli wamu waliwo president waawo. Bwe nkimanyi. Naye ate balinayo abakulira kabugujjo ali atya Abu Dhabi nga boolaba obwakabaka obuli mu Uganda. Nti wasobola obbeera nga tulina obwakabaka obwattoolo obwa Busoga obwa naye nga bakimanyi nti obwakabaka obusinga okubeera obuli gumite bwa Buganda. Obadde okimanyi. Ako k'ekizampo kolese tekajjidde. Bukali. Kati kankugambe ebyadda. Oba okkiriza oba ogaana. Bw'otunuulira obwakabaka bonna obuwangaalira obuli mu Uganda. Obwakabaka obukyasinze okubeera nga buli solid n'okumanyikwa n'okubeera nga buli gumite. Era obwandibaddewo nga bwe busaavinga bonna nga ne woba osolozeza ssente ng'owetaga okuwaako Busoga region n'okuwaako Toro region oyina kuzijja mu Buganda lwansonga. Ebintu ebikola Uganda byonna biwangaalira mu Buganda. So kitegeeza obwakabaka bwa Buganda bwe bulina okusoloza emisolo egisinga okuba egy'amaanyi ne buweerezako obw'ettololo ne busobola okuba nga nabo bwekulaakulanya. Bwe kibanga bwe kitu ye police anti kati ze nkwadde example naye nga bwe kyandibadde kino okuba nti wano mu Dubai olabawo obwakabaka bonna bwe bumu naye ate waliwo obwakabaka obusinga okubeera obuli solid. Era goga nti Abu Dhabi atula kakiiko omukulu aliwa Abu Dhabi oba onfunye bulungi nti ne wano tusobola okukikola ffe nitubeera nga tulina Dubai Ajumaani Sharjah bula naye nga tulinayo atwala nga ali atya kaguje wogo akalulu gwe kakutte nti atula Abu Dhabi nti atula Ajumaani nti atula Dubai nenga tusose ne tusooka ne tweyimusa okuva eno wansi. So tetusobola kulowooza nti omwana agenda kera bukeezi ku makya ayimirira addukirewo nedda. Omwana asooka kwavula n'atengerera n'ayimirira n'atambula n'adduka. Ensonga muziwulidde okuva eri Kuzo eyabaddeyo mu nteekateeka zonna nga bwe zaatambudde emirundi egyo egiyiseeko emabega. Yes, tusinzidde wano ku Ziada Beauty Saloon okubatuweereza nga mmwe abataabaddeyo. Oteesa ki? Commentinga. Kiki walabye kitaatambudde bulungi gwe yabadde online? Wabadde oyagala ki? Oyina ki wabadde oyagala okuteesa n'otasobola kiteesa? Biteeke byonna mu comment section oba oli awo abakulu bajja kubiraba. Yes, babitunulemu. Balabe oba kibadde kisaana oba tekisaana. Tweyanza nnyo tweyanzege tulayikinge tusubscribinge ku channel yaffe oba oli awo ejja kubaako omuntu omulala gwetaasa ekirowoozo kiyinza okuva mu ffe ekiyinza okutaasa omuntu omulala. Bampise Mr. Rovini, the voice you can no longer ignore in Dubai. I sign out.